Sanyu lino lijja nnyo ku mukadde wange mwami Kirubira nsaba mumuguleko omugalo eyeewulya okusookera ddala twala omukisa guno okwebaza Allah subhanahu wa ta'ala tuwadde akaseera kano atutuusizza ku ggula lino nga ekitukuŋŋaanyisizza olunaku olwaleero si nnaku wabula sanyu ekintu kimwebaza bangi olunaku olwaleero bakuŋŋaanye ng'ekibakuŋŋaanyisizza tubasaasira bonna abali eyo naye ffe ate ekyaffe kyanjawulo kyekitukuŋŋaanyiza olunaku olwaleero sanyu tumwebaza ate tumusaba essanyu lyatuwadde olunaku olwaleero atugase nalyo Allahumma amin. Nziramu okwebaza bakadde bange seeka waffe mukoddomi waffe omukulu Sheikh n'omuzaata baganda bange balamu bange ate my fellow doctors Dr. Sabrina n'abakuwerekeddeko Dr. Margaret n'abakuwerekeddeko bakoddomi bange the graduates ate n'abaana baffe abali wali olunaku olwaleero nti mwebale nnyo mwebalire ddala wamu ne ba service providers baffe abalungi abatatuleetize eddawo ate ne media esobodde okubeera nga mwerekereza byemwerekereza wadde abamu tetwabaza naye mufuba okulaba nga mukola sibalinaako buzibu naye mwebale kujja nti okubanga mulimu ebikola ebirala egigenda mu maaso mulimu ebintu bingi waliwo accidents egigenda mu maaso naye mwasazeewo nebivaako nemujjawo so nammwe tubaaniriza nnyo mwebale kubeerawo zonaku olwaleero lwassanyu ate nga lwakuyozaayoza main celebrant olunaku olwaleero nga enteeka ensonga eno lwaki twasazeewo n'okwambala ebifaanagana kubanga obuwanguzi bwonna bwe tubutuukako babiri bwafuna ekirungi banfunye ekirungi bwafuna ekibi banfunye ekibi ate nange bwetyo so ebiseera ebisinga tutambulira wamu si kweraga wabula tukola ekyo kituwulira ekitusanyusa abalala kye bayinza okuintabulatinga obulala naye nga ffe buli kyonna kyetutuukako buli kyonna kyetukola ne mukyala wamu kikalaga tukituukako ate tukikola n'omukwano ate nga bikyali bingi ko nkasuubiza ebiseera muzikiriza bannange kakyala kange ajja kasaba tufukamireko wansi twebaze omukyalo ajja nti Hanifa Kibirige mukadde wange mukadde waffe maama webale nnyo webale nnyo webale ddala bingi bwe natandika okubyogera atuleze ffe waka twakula nga twakulira mu family gyetuyinza okugamba nti it was an extended family nga ffe baalirira amasowaani gayinza okuva wali kukakanga wali naye ng'essowaani zonna zigenda kugendako emmere y'emu enva zezimu ffenna abaana abaabeerangawo ewaka bwe bazaala zaala nga ffenna tuli ekintu kyekimu olw'abakadde baffe abo
ne mukadde waffe omugenzi Haji Ali Twayib Kibirige baghfirlahu warhamuhu. Naye nsaba buli ali wano ng'alina akakyakudde, nsaba Katonda olunaku olwaleero tuve wano nga ffenna atusumuludde. Buli ali wano ng'alina ekisibo Katonda nsaba atule mu mutima gwo abeere ng'akumalira ekyetaago kyo. Ayagala obugagga abuwe, ayagala omukyala omulungi ng'oyo amuwe, ayagala omwami omulungi ng'ani amuwe. Wenkola sifunye embuziwo wonna. Lwaki? I'm one person who prioritizes and I love learning. Njagala nnyo okuyiga, mukyala wange akimanyi. Olumu amanyi okwomulaininga nga ndi ku internet nina byensoma. N'agamba saawa yakweba ngamba tewali tabu naye mbaamu eddakiika 3 ngenda kubamaliriza. Oluusi nga mpuliddeyo vaccine empya Dr. Ssebunya gy'ayogeddeko nenga akagisomeko ngenda ogisomako naye ngamba nti at least neebasenga nakyenyongedde kuki ku knowledge yange. Njagala nnyo okuyiga, ekyo kyakimanyi era namugamba we yatuuka tewali wabe era nemusuubiza ntigenda kumuzaayo okusoma amanyize ekyo kiyaliagaki atakiseeko kubanga tali bubi waali walungi nnyo era tugenda kukimaliriza kuwolerera nnyo ku kampasi. Inshaallah ekyo nakyo abeere ng'ate akyongerako kwebiyambaki byalina inshaallah. Neebaza nnyo balamu bange badde nsamba kuteeka obugalo banabe mwebale kunjagala ate mwebale nnyo kwagala famire yaffe ne mukyala wange baagala nnyo ate basuubiza ng'ali ku kamerazi ng'ate neesigamidde Katonda sigenda kumaswaza. Ekyo kiddamu ebigambo byali bingi nnyo ne babala bye babala ne batutunza bye batutunza naffe nga tulira bamawulire gae nekyo twakitunze naye nga naffe tubimanyi tugamba wa naffe ne tuseka naye ng'ate twesigamira Katonda ebiseera byonna. Agamba mukyala wange olunaku lwe tulivaayo okwogera ekintu kyonna as a counter reaction ku mbeera yonna tugenda kuba tujje olutalo Katonda alutulwanidde nga tugamba we are taking over. Embeera ezisobi gye twalibadde tukola mu bulamu bwaffe era ku nsonga eyo ffe n'ebyogerwa nze kati nganze ne social media nozandi ku WhatsApp yeka Facebook mpulira ninayo akawunti bameka bane era abali wano mwenna nga ndi mu kamera kantwala omukisa guno okutangaaza buli yenna agezaako okunfolowinga sirina Facebook akawunti yonna abo bonna ababikozesa ebyo bakoza akawunti biki ebyo byonna biri feeke bantu banakigwanyiza ndoza engeri ebiri ebitonotono mu ggwanga abantu bagezaako okweyiyayiya naye ekyo badde nsaba tuleme kubeera nga amaanyi tugamalira nnyo okulwanisa omuntu. Ebiseera ebisinga buli woomalira ennyo amaanyi kubaako ekyobusa ng'ate kiri negative ojja kumaliriza nga naawe n'omuzizo z'olina okufuluma ng'ate ozituddeko kubanga ogwo amaanyi ogamalidde kukola ki kulwanisa so ng'ate ffenna tulina paate zaffe. Nze nganze nina ebintu nina priorities zange mu bulamu, mukyala wange alina priorities ze mu bulamu, ate tutuula ne tuzitegolera kubanga nazuula nti omuntu gwe nalimbulako mu bulamu bwange gwe nalimbulamu mu bulamu bwange namusisinkana namufuna omutima gwange negutebenkera nansumulula ebintu bingi nnyo yasumulula essanyu lyange ate nanteekamu ekyo ze nali neeyagaliza nnyo ebiseera ebyo nanjagala nnyo kasaati kano naye nze sobola okugaana okwambala akasaati akalungi nensooka mugulira ekintu gakyalimabaka ekirina kyeyakoze genda kwagala omwana ate inshallah tugenda kuwangaala obulamu obulungi kubanga Mungu akuwadde ewali okukwana tewali kikola kiruma kubanga ewali
sitaani abeera wala nnyo wakati w'abantu abakola ki abaagala ewaffe ekikulemberamu ewaka ewaffe katonda wasita akulembera ati ekiddako wakati awo bamukwa buli wezirayo wakandaba akapya ate nako nebuuza kandaba nsaba katonda buli omu ali wano nga tonafuna mukwano gw'omutuufu katonda amukuwe naddala basabira nnyo era asaba katonda mwenna mulimu abalinoole naye abatalina nsaba katonda abawe abantu abatuufu alina okubawa abantu bagenda kubamalira ki ebasabe abamu kuffe fenna tubadde nebitiiseemu naye basaba katonda mwenna abeere nga abawa abantu bemwenyumirizaamu nabo betuli bennyini bwotulagamba omukyala wange naye nagamba ki mwana wange ng'akyogera akidda ku ndobo ya mutima gwe nze ganzi nkyogera akidda ku ndobo ya mutima gwange ekisigadde kiki ebyayo nga neebaza mukadde wa Michelle n'omuzanda sebo webale nnyo webalire ddala obutatukoowa era tukusaba sebo tutukoowanga ffe tukusuubiza nze nganze mukoddomiwo sebo okusuubiza ntisigenda okuswaza tulina ebigambo ebyaffe byetwogera nze naawe ye muntu alina omukwano gwaddala shalino omuzaata bw'aba takwagala takwagala bw'aba akwagala ajja kwagala nga tolina nakyokozeeki omukwano ogwo tebagugula omukwano gwa shalino omuzaata tebakola ki tebagugula ye muntu anywerera ku kyanywereddeko naddala bwe kiba nga kirimu obusiraamu so tukwenyumirizaamu era tusobamu ayongere okugaziyiza akuwangaaze ate akwongere amagezi gaako kuba kubaokwata akazindaalo mutuufu buli omu aba alingiridde okuwulira byokolaki byoyogera and you never disappoint us sebo tukwebaza nnyo tukwebaliza ddala zombadde essanyu obulamu bwange yenali sisuubira nange nga bwenakuwali wali tosuubira nange walimba yenali sikolaki sisuubira nsuubira nti nafuna omuntu gwe nali nnoonya because bwe tuba nga tulina ebitugatta ne mukyala wange alina ebiringa 90% nti ebitwawula biyinza okubeera 10 ate nga naye tuli kubikolakolako biyinza okujja wakati mu profession ezanjawulo byebiyinza okubamu ka difference. I support her dream, and I'm her fan by now. Nimulwa nnyo tuzitwe era bwekyo mbakakasi ebbanga ye bwanawulira nti akozaki akooye ne wangamba nti akooye nkya mukadde wange yakyogera dda ye yamuwa emyaka etaano naye ffe twamugamba ye bwanawulira nti akozeeki akooye ffe tulina tabu mu buli kimu tumusapootinga ate nga tumwagala nnyo kuba kyabakubira byabakubira ate nga tumwagala era naku z'omwezi 14 kano kalanga buli awulira nti okiririza mukwano buli awulira nti oyagala mw'oyagala buli awulira nti love makes sense kube watali mukwano kisuubira nti wabaawo buli awulira nti olina omukwano 14 emboloka zonna hotera Africa tugenda kubeerayo nga tubaleeredde bingi tugenda kubisabumulula eyo n'akaana kano akalungi kenjagala ennyo wamu ne muwala wange ama mwagala nnyo nze muyita dokita ewaka ama muyita dokita ewaka era ayina ebintu mugulira sets ewaka ayina seti za equipment eza medical ziri 4 apparent buli lunaku mugamba ni kakati nkomyewo omukono gunnuma nadduka najjayo seti ye amentaha ate nekyalimu akolaki akyagala era kinagamba dadi I want to inject you najjayo so of course yatoyo kubanga
wange zirinzikana n'abafumira wafumise nange nemulaga nti nkoze mponye okitegedde era musabira nnyo mukwata mu mutwe buli kumakya ne musabira nga sinava waka nensaba Katonda amutaase ebintu bingi abatamutangaliza obulamu bwamutaasa abalabe amufuula omukyala omuwanguzi kaana kamutumala kalina omukwano. She has respect. She's a darling at home. Ze olukwe ngombe waka bwati era mama wamanyi okukwati kwamweno nagana yakati okuma wakwaniriza tebanyaniriza nemugamba oli mukwano kwange ddala naye nkagala nnyo kubanga ye mwana awulira ate mwana mugezi nnyo and I know she will become a winner. Tuba buwanguzi the family yaffe tutambulira ku Katonda ate bwe twesigamira kimanyi tugenda kutuuka ku bingi nnyo kuba bingi bye tutuuseeko bitwali tubasuubira kwano kwagala nnyo ate kwagala ebbanga lyonna. Your defender, you have my back. Thank you so much.